aliteeke ku lunyiriri olwabiri mwolumu. Mukama we n'amugamba nti weebale, oli muddu mulungi mwesigwa, wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi, yingira mu ssanyu lya mukama wo. Nsaba obiddemu mpola mpola, nsaba buli alina bayibuli obigoberere. Simanyi oba n'ofuna obwagazi nange bwe nnina ku lunyiriri olwo. Soma nate. Mukama we n'amugamba nti weebale, oli muddu mulungi mwesigwa, wali mwesigwa mu bitono, ndikusigira ebingi, yingira mu ssanyu lya mukama wo. Tugamba tutya? Bameka abanditaze okuwulira ebigambo ebyo? Ekinsanyusa, bano banaffe abatusomesa ebyeddiini bagamba nti ofangayo nnyo okwogera kwayogera, era yali agamba nti naye njagala owulira ebigambo wano nti Mukama we yennyini yayogera nti weebale. Nafunako obuzibu lumu n'omu ku bakama bange awantu edda, bwe natuuka okumubuuza ekibuuzo nga ngumye, ne mugamba naye gwe buli lwojja tolabayo kirungi kiba kikoleddwa? Buli lw'oyogera oyogera ku biri negativu? Kubanga ndabye obutunulidde puroguramu eno yonna naye tolabyemu kirungi, simanyi, naye olabye bibi byokka. Nali ndowooza nti mbuuziza ekibuuzo ekyamagezi ennyo, era linampa answers is so simple. N'agamba nti seetaaga kukomentinga ku birungi kubanga bye bibasasuza. Nziremu osasulwa kukola kituufu, kati komenti yange ku birungi mmala biseera, eyo jjagirabira nga nsasula. Kati obuzibu bwange buli ku kikyamu. Bwe nnengera ekikyamu awo kabe nkola komenti. Saanyumirwa, naye sirina buyinza kugamba muntu kwogera byenjagala. Naye ono Mukama we yennyini yamugamba ndi weebale. Basebo okuyingira mu kkanisa eno, bano ng'abaana be bayimbya bikawo, okuyingira obwadventisiti buno n'obubeeramu, ne tutuuka ku final day nga byewakola byonna tebyalina mugaso. Ndowooza oli ali batannakimala singa gibadde emisango egyaffe egy'omu nsi oba omaze okukolapusinga. Naye ekigambo kye nandyagadde okuwulira ekiri mu lulinyiriri lino kigamba nti ekiddako kigamba nti wali muki? Muddu. Ekiddako mulungi. Ekiddako mwesigwa. Mbali ngenda kubuuza kibuuzo naye nindabanga kya nasale nnyo. Wali ofunye omuntu akuwaanako? Kale buli omuntu eno yali awaaniddwako, wanika omukono. Eyakuwaanako ne waba ali wano ne waba taliiwo, tobuuza munno nti ani yakuwaana, muleke. Okiwulira otya? Owulira otya? Owulira nga kikola? Owulira nga ozzeemu amaanyi? Naye ate kinyuma nnyo bw'okiwulira nga Mukama wo yakikugambye.
webale wali mwaddu mulungi wali muki mwesigwa kati olwekyo the door is open now yingira mbwakabaka obwakuteekerateekerwa oyingire mu ssanyu erya Mukama wo. Lwaki neewunya nnyo olunyiriri luno? Wali mu Lungereza gy'olina simanyi translation naye agamba wano wennina agamba well done my good and faithful servant. My good and faithful what? Servant. Nali nga nsoma nenzula nti faith and being faithful bigambo bikulu nnyo mu Bayibuli. Naye era ekyewunyisa birabika emirundi 349 mu ndagaano enkadde n'empya ng'ogasse 349. Faith and being faithful. Ebigambo bino tebiseewuunya singa mukyala wange yabiŋŋambye, sanewunyiza singa balo yabikugambye, sanewunyiza singa muganzi we yabikugambye, naye neewuunya okubanga statement eno eyogerwa ng'eva mu Mukama wange naddala kati mu nsi muno musawo eno gyenjogeramu mu context gyenjogeramu ng'eva mu makamwa ka Katonda. Katonda alina enkula ye kitwandiise nature of God. Soma kubala 14 18 kubala 14 18. Katonda alina enkula ye etefaanana na yaffe. Esewo nti Mukama alwawo okusunguwala. Mukama alwawo okusunguwala. Ekyo tukikubira amiina. Mukyongere amiina mpulire. Katonda alwawo okusunguwala. Genda maaso. Era ow'okusaasira okungi. Ekyo tekyetaaga amiina. Kyongera mu maaso. Asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya. Kyongera amiina ekyo. Bameka bagati oyo gwenjagala. Haleluya. Alwawo okusunguwala, asonyiwa, saasira. Haleluya. Tusoma kasinza Katonda fana bali. Genda maaso. Era atali muggyako musango n'akatono aguliko. Amiina. Aba kiki? Kiki amaanyi gaasaweddemu. Gye yatandikidde ng'ebadde ennyuma. Ddamu tutandike bulungi tuddemu tuwulire. Eri abatalina Bayibuli. Nti Mukama alwawo okusunguwala. Alwawo okusunguwala n'omusosonkereza n'oli ekituzo ekitundu ky'ekkumi n'ozikolamu enviiri n'oziwazaamu omukazi neyeesirikira alwawo okusunguwala. Genda maaso. Era ow'okusaasira kungi. N'akusaasira nga bambi kanyabu bambi ensi yekagalangatanya namugamba muzeeyi katugira tuguma. Genda maaso. Era asonyiwa obutali butuukirivu n'okusobya. Katonda asonyiwa obutali wano waliwo yali asobezaako. Wandika omukono tulabe. Okusonyiwa kwa bwereere. Haleluya. Genda maaso. Era atali muggyako musango n'akatono aguliko. Awo ate abadde omwana omu n'atulumba ekiro. Nakamusoba lwaki tetuzzeeyo nti abantu babeera n'ensonga zaabwe lindako tulindeko tunaagenda ku makya. Musajja mukulu. Kati ekiro omusajja n'akonkona. Naga nti Basuuma njagadde okubalaba wadde ka meeting ewedde. Mwogereko n'omusumba wa wano. Omusumba wa wano tamanyi administration. Enkola ye si nnungi. Konze kiki? Tayawulawo wakati wa bwenzi
yakozesa na bya Lungereza: adultery, fornication, cohabitation, bulabula. Namenya ebintu bingi nnyo ebiri mu layini eyo. Kofe lwaki ojjukira amugaanye okwesiba mu bubi n'abeera omwo tajja kukyusa musa wa byanfuna. Ate muntu asaasira abanaku, sente zo zandivuddemu ne ziyamba abanaku. Ayogedde bulungi. Abantu bali mu kkanisa bateesa. Yesu buli kiteesa, buli ateesa n'amutunuulira, buli ateesa n'amutunuulira. Yesu n'agamba nti mulowooza abadde asaasira baavu? Ono yennyini omuteesa mubbi, ate yakwata ensawo ateesa bw'atyo. Tutunde ssebo, sente ziveemu zigende muki? Kaakati bizigenda mu nsawo, yasipeningi nga bwakola ki? Waliyo abantu abateesa ebiteeso birungi naye nga babi. Ono kyalaga Yesu kyava abuuza nti kati gufaayo ki? Agambye oganye okwenenya, oganye okuva mu bubi, ogaanidde mu bwenzi, ogaanidde mu bukaba, ogaanidde mu bubbi, okyusa likodi buli kaseera, ogula ebintu birala, olipootinga birala, okola kirala, oyogera kirala. Ofaayo ki kati? Naye bw'ayogera ku njiri n'owulira ng'akutte ku mutima. Lumu omusajja yagenda n'akukwatako omutima n'aŋŋamba, munnange, abantu bano tebamanyi baweereza, tebamanyi kye tuyitamu. Nze kuva mulamu wange nabwayo obulamu bwange eri Yesu, nkoleredde ekkanisa eno. Era ssebo nkuyise ojja oli ekyeggulo kiri ewange. Konza osaba mukulu wa lusiisira, seva mu lusiisira, nasaba permission neŋŋenda n'omuweereza munnamukama ng'ono bwe nina Kalebu. Bwe tutuuka eri ne tumala okulya ebyaffe ne tudda mu mboozi, kyenva mugamba waayo tugenda kusaba, oyagala tusabire ki? Nali sirina mutawaana nnyo nti naye kati ono yaani, ono yaani? Ye mukyala wange omukulu. Ekigambo omukulu kitegeeza ki ate? Nanga nti naye noono naye mukyala wange, ennyumba ye musemulufu. Bwe yalaba neesise nantiza, naye totya, naye mu advent. Bombi baki? Ye yawaayo n'ekifo we tubuulirira. Ali n'abaddala yawaayo ekifo mwe tubuulirira, we wali camp meeting. Alina abakazi babiri, bombi ba seveniside, agenda mu ggulu. Era yeewuunya abantu abatanayingira kanisa yasigalawo ey'abatukuvu abasaagobera amateeka ga Katonda n'okuyigira. I tell you, some people think this is just a club, a joke, a Rotary club. Abantu kanisa bagiyita nga bw'okola sako oba ekibiina ky'abanywi b'amaluwa. Unaatugamba abange siri bwentyo, nze ndi Katonda, nze siri muntu. Bwe ŋŋamba ekigambo kye ŋŋambye kye ŋŋambye, ekyo kye njagala okole. Bwe ŋŋamba nti oyendanga, sigambye nti oyendanga ng'ofunye ebizibu. Sitaddewo allowance. No. Wow. Naye Katonda afaanana bw'atyo, nina kye mwewuunyizaako. Olunaku lutuuse n'agamba mu Matayo 25 gye twasomye, babeka abandyagadde okuwulira ebigambo ebyo nga biboogerwako. Si ffe nga ffe tukwogerako, kubanga ffe tukwogerako kubanga tulina kye tukwagalako. Omanyi ffe twogera ebintu olw'ebigendererwa ebyaffe. Nagenda mu kkanisa emu nenkola ensobi, naye Katonda yajjanga yandagira nze mukyala Musoke, bwenzuulira kyenva nzirira. Ogambe oli mukyala ani?
ate naawe ogambye oli mukyalani ye musoke yalowa nti yoli nga mpita musoke soke ngezeza bugeza temulumba bamusoke bawano nga mpita musoke nga mugambo waani nze atagendangako mukomera atagendangako bweru nendwayo nnyo wawasaddi nga sitegedde nagala siwasanga tuwasanga ate nsanze bakyala bagamba nti musoke nomulala naga nti musoke kakati atugamba nti towasanga well sinaba kugattibwako n'omukubo therefore siwasanga bano beera nabo otya musumba tukyeyiya kyenva manya nno nti ono talina nnyo musango kanumba omukadde omukulu ani mukadde omukulu wawano kati mutandise n'okukweka abantu nga numba omukadde omukulu mugandi waayo kijja kitya okubanga musoka ayimba mu kyakikwaya ng'alinamu abakazi babiri naga nti owana naffe kyatusobera twayagala okiyingiramu naye kwaya masita n'agamba nti mujja kunyononera ekwaya yange kubanga abaana abo bombiriri abawala balina amaloboozi ge twagala ennyo ate n'omulenzi atugasa nnyo mu kwaya ne tugira nga tukyakirese bwe tutyo ne mugamba nti omukadde gw'ogambye bwotyo ndiye ne mukanisa okwanira otya mu kyaki nowandikira akameseji akakwana mu kyaki otya kabufaya twazigobawo ziwulira nomuzogerawo naye twali twazigobawo olwaki olw'abantu betusanga ku bukomera ebbali abamu nga bafaanana nga abadventisimu kati bano ne beewolereza nti bali abajja betuleeta tiyemwa kale siziweze naye mbagamba tusanga obuzibu ate mmwe abakadde kambalabule nawadde wano ekiwandiiko wano ne mbagamba ekimu ekkanisa eno kyegenda okusisinkana ekyamaanyi ennyo sebo mukulu Mbabaali is nurturing abantu twabaleese bazze bakulu bayenda dda balina olulini lwabwe bagudde mugana agakulu ne bagwa ku bantu abakambwe wano bajja okubalaga taaki naawe oyinyonnyoke nze mpakanya bulijjo abantu abageneraizinga ekyo kyalimu mbeerera chief twala eri obwenzibu bukaba bwo embeerera zewandiisa wuwo wamma temuliiwo saagala bawanisa mikono abantu bayinza okubalumba abantu bakambu wano bayinza okubalumbira awo ayagala embuzi yasenga ekutula omugwa egende na kikugu niye abantu webali tulina abantu abali faithful boys and girls abaligulawo akajike n'asitingira n'afuluma n'agenda n'ayimba n'ayingira naye kubanga ensi yalwala obwenzi teri akukkiririzaamu but don't care katonda waffe mwesigwa don't care ate ntasobola kusa nawe katosobola kuvunana musango tuzizza naye abantu kubanga balwadde balwala niwe naagambye nti yaliwo abalala bakola birala ye n'ayimirirawo n'abeerawo n'akola ekituufu tukuba amiina bannange amiina nze mmanyi wano waliwo abavubuka wano abali faithful ku katonda waabwe bangi nnyo betugase n'okugatta olwokubanga batya society okumanya nti bebabadde mwe mufiira bufiirwa ab'obuwangwa ne batababuulira nti mwabaddeyo embuzi yasenga nejjajja nebigendera ne basirika naye nga gye bali neewuunya ti omuddu ono teyali yekka eriyo abantu bangi mu bayibuli wano bayogerako bayibuli beeyogerako nga
ebayita abaddu abalungi abeesigwa. Kati tandika nyimbula Yobu 8 soma tuwulire. Yobu 8 soma tuwulire. Agamba bw'ati. Mukama n'agamba Sitaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu, kubanga tewali amufaanana mu nsi, omusajja eyatuukirira era ow'amazima, atya Katonda, ye ne yeewala obubi. Byonna tubikubira amiina. Eno ripoota teva wa chairman LC1, eno ripoota teva wa musawo, eno ripoota teva wa mukulu wa kika, si wa mukulu wa siga. Ripoota eva wa Katonda yennyini. Tukubaamire yaddala. Nawandiika ebintu 5 wano, omusajja abisomye bulungi. Agambye omusajja ono omuntu munkyuse endala ataliiko kyavunaanibwa era omwesimbu, anzisaamu ekitiibwa era yeewala okukola obubi. This is the human being. Omanyi abantu balina obuzibu, ekintu bwe kimulema n'ageneralizinga. Olongana otya, ongana olowooza abo bagundi bo tebabeerawo, olowooza babasumba bo tebenda, olumbe lukuluma okanya okwetambulira, abo bazikusooka lwota omulaba wano, olowooza abaalazeewa nabo betambulirako, kati teyateredde. Oyingiza abantu mu bulogo bwo, oyingiza abantu mu bwenzi bwo okwanira ku ffe. Abo babeererawo sya, oyo babeererawo n'abo tebabeererawo, tomulaba maaso be gamukanuka. Sebo leka kuendera kuffe taata, yenda bibyo gye tuli. Haleluya. Amenye ensonga 5 zenjagala. Tewali amufaanana. Young people, lekeraawo okufaanana abalala, faanana Katonda kyayagala. Awo lwatuuka, I was a chaplain. Omwana w'omusumba olumu nannumba n'angamba, pastor, nkalubiriddwa kubanga 1 sina sente zakweyimirizaawo wano. Taata omubuulira kimu kuleeta school fees, it's okay, zazireeta, naye nyigirizibwa ng'omuntu n'ebintu bye neetaaga. Ate bannange babirina. Kati nomulire kiŋŋenda naye bannange babikola ki? Naye ate kye bakozesa okubifuna nange nkirina. Are you listening? Bannange babikola batya? Naye kye bakola okubifuna nange nkigira ki? Bwe nnakaluubirirwa temunnenyanga. Bwe nnakaluubirirwa ono omuwala obuzibu bwe abalala babirina, naye kye bakozesa nange nkikola ki? Nayogera, nasaba, teyampuliriza. Up to now tali mu kanisa y'Abadventist. Kufaanana balala, kufaanana bavuga mmotoka. Who said nti atavuze emmotoka taligenda mu ggulu? Who said? Who said nti atasiba enviiri ezo talina makulu? Who said? Abavubuka bange ebizibu ebibasudde mu mabanja, mu bufere, mu bino ebyokugenda mu simanyi bitcoin, simanyi biki, ogeragenda nga bayiyayiya obuntu obwo obwetega ne buzirya, ne bafiirwa ebibanja, ne bafiirwa amayumba, ne bafiirwa emmotoka, n'olaba musajja atu nga yaddayo musiiwuufu okusinga luli nga tannabiyingira. Kiki ekireetera ekyo? Kufaanana baki? Bayingira mu nyumba y'omuntu n'asangayo kino, bayingira mu nyumba y'omuntu n'asangayo kino, n'agamba maama ndabye, nfudde. Omusajja ono bamwogera, Katonda yagamba ti oyo omusajja wange tafaanana balala, afaanana kimu kyokka, kya Katonda we.
balwa kwambala nga gundi tonyagala kuvuga nga gundi oyinza okuba nga guguze emotoka eyo gy'obbye ate n'ofa mangu nnyo ate ababi balina omukisa Dawudi yaga nti ababi balina omukisa ababi balina omukisa babba ne babeerawo tulina omusajja ewaffe yayenda lwalumu n'afuna obulwadde obutegedde bwe bafuna oyenze naye ng'olumbe terunafuna ddagala lino sebo musumba yakabanga nkukabiremu enkaba gye yakabanga nga tugenze mulaba mbakabiremu gumu banange gumu banange gumu netubuuza gumu kika kya bulwadde abantu benze emirundi n'emirundi ne bavaayo kiriya munnaffe yagenda empeka era nefuna obulwadde fuulu sitaani wa lugezigezi oyinza okulwala mu gumu ogwo oyinza okufa mu gumu gulwa ogwo oyinza okufiira mu loogi bino nsanga mu guest house mwina n'amannya agawoomyawoomya nsangayo ekiringi ewaffe eri nasanzeyo nalaze maama oyo tulina akafo akasanyukirwamu kaliko ekigambo nsangaayo uyo ali awo njogera ebintu atudde awo kalungi nnyo kali awo obutala tebwaka nnyo naye munne omugambo otya tusisinkanewa ku nsangaayo abantu webali abava mu kambu meeting ne bagenda ku nsangaayo oweeno abeeri balowooza akyali mu kampu abeeno balowooza nti yazzeeyo naye omuntu bw'ayenda ng'ava mu kampu kati katonda akukolera ki katonda asazza amagezi gonna oleme kufaanana balala kyavudde akutuuza wano ofaanane katonda Number 2 agambye omusajja yatuukirira how I wish nga yatuukirira ekitegeeza bamukeberera mu kino n'afunayo ka good ne bamukeberera mu kino n'afunayo ka good eriyo abantu abamu ab'ekisa obusa naye ng'obwenzi obuli mu kisa ekyo twalina omusajja awantu nga yakyasinza okukerebera n'okwogera omanyi bano abantu aboogera nga alinga nga eyatuuka edda mu ggulu ngaeyakomyewoko obukomi ku planeti eno mwali mawuliddeko mu kyaki ayogera nga y'omu ku baakomyewo okuva luddawa ne baba ayogera naaweweera n'omanya bama ndowooza ono ye muto wa Gabudyeri abo tubalina mu kanisa babidde omwo mu kukerebera kale omusajja oli yajjanga n'akerebera nga okumanya nga aweweera ajja n'awaka n'atubuuza olina kyobadde oyagalayo kukaduuka ngene gyenzikirira nsobola okikuleetera era n'akikuleetera n'amubuuza najja nabaga nti abaye mulinayo babumwanyi mbatwalire nga atukolera ku byonna ebyetagisa free ate takubba musajja mwesigwa sente zatuuze mu mwanyi azireeta zatuuze mu pamba azireeta kyomugambye akikola bulungi ng'ate tewamunoonyeza kumutuma yeerese yekka ekyannuma kyekino buli mwaka wabasa omukazi mulala nentegeera ndowooza akereberera kuffe akereberera ku alabika alina ekizibu luddawa eka kati ono aba teyatuukirira yatuukirira mu bino ebyekisa naye mu bino ebyabakazi owe eriyo abantu abatunyaze nga bakerebedde batunyaga bajja kweyongera okunyaga olw'okukerebera naye ono agambye kyono yatuukirira ne bw'obuuza mukyala we ne bw'obuuza waliwo gye twagenda munnaffe n'atubuuza nti nga tubuuza ewagundi luddawa n'atulagira nammwe muli ba Seventh Day ove naye munaye musajja munnammwe oyo musajja kofa akoze ki oba asobola atya omukazi oyo
ayomba omukazi oyo avumye buli kiramu wano wonna naye omusajja mugumu. Ate ffe bwe twagenda teyatuvuma, ffe bwe tugenda ng'akerebera teyatuukirira mu byonna, teri atuukidde mu byonna, naye ono ayogerwako nti yagira ki? Yatuukirira. Namba 3 agamba nti ow'amazima, ekyo twakiruddeku sala nakiddamu, owakyanayi. Nina ekintu kyembuuza. Katonda bw'agamba amazima, alituvunaana n'emisango egy'oku ssimu oba jjo tegiriimu? Ekyo kyagala musumba w'amaanyi nga zikuzooka, alabye ebingi, odaini minisita senior. Katonda alituvunaana n'ebyoku masimu ebyo byo biribeera bya just. Omuntu akwata esimu onaga nti ndi bwayisi nzija, nga wano ne bwomuwa ennyonyi tali bwayisi. Ebyo byo tunaabikola tutya? Naye onaga nti ow'amazima, ng'akola endagaano n'agikola mu mazima, akusuubiza n'akusuubiza mu mazima, taakuwase n'akubuulira nti nedda, taakufumbirwe n'atakutawaanya, komawo enkya komawo eggulo, komawo enkya komawo eggulo. Omuntu omulwisa kukola ki? Gaana no oba ki? Yes, ebintu bibiri. Naye omuntu n'omukuumiraawo n'omukuumira abalala ne bamuyitako, kwegamba n'otuuka ekiseera okumuleka ng'obadde nga agaaya kiwingi gamu ono kiwigamu gwe tugaaya, agenda okukuleka awo nga waggwamu ddana n'akassa. Tulina mazima. Nze Katonda mwebaza, njogeranga mu Yudaaya, yankola nga ndi musajja. Munkubira amiina, yankola nga ndi musajja. Nandikyaye omukazi sajja yenna siba mukazi eyandirabye obwerere bwange mu ngeri y'okusaaga. Nga nsobola nandibadde nakiwera, naye eddembe lya buntu. Nsaasira abazadde nga mbalaba bakutte bawala baabwe babatwala mu kyaki, babayimba bajja bakyamuka, amuleeta basisinkana wali, naye ng'amutwalira omuntu agenda okumuyira acid, amutwalira omuntu agenda okumuleka mu nnyumba asule ng'akaaba, amutwalira omuntu agenda okumuleetera obulwadde, amutwalira omuntu agenda okumutwala mu geena n'amukwasa mu ssanyu ery'ekitalo. Natukagisanga nti oba tubaliki beetwale, ndaba bebyatuleetera abalenzi baabwe, let them do it. Sigambye nti kyeŋŋamba, naye mu mutima gwange ndabye ebintu bingi neŋŋamba nti what are we doing? Abantu tebatya Katonda. They come in the church, n'alayira n'atabuuka na honeymoon. Ne batutwala mu kwanjula, ne tuyita abantu, ne tuyita ensi yonna n'ekuŋŋaana, ne basenga, n'abagenda e Dubai, n'abagenda e Canada, bonna ne bakomawo, n'otulaga ne tutuulaawo, n'otusiriwalirako enkeera. How did you do it? How? Waliwo obutatya Katonda mu bantu baffe. Ono kyagambye, naye waliyo abantu abatya Katonda. Waliwo abantu abatya ki? Ng'alina obuzibu oluusi bw'asanga mu mukazi we, oluusi n'abusanga mu bba, n'abusanga w'akolera, naye n'agamba because nakola endagaano ne Katonda, let me leave at that. Bulijjo manyumiza omusajja n'omukyala. Mukyala yajja n'awaaba ebintu bingi ku musajja, nange ne ntya nenyiigira nnyo omusajja w'ekkanisa oyo, ate nga nali mmanyi nti mukadde. Mukazi yayogera ebintu bingi nga mutwalo mulamba. Bw'amala n'agenda, naye aba agenda mugaa nti oyagala njogere ne balo, naga nti onzita kwanja batoyagala njogere naye kati olwo nnonye eki wano.
kunsabira kunzi kale kusabira kungenda kusabira ne toloza nti lwaki tukindekedde nze nenswala amagezi nenjogerako naye munange tonkoonako. N'agenda ne musuubiza empewo kubanga ddala yali mpewo. Ate nandikisolovinze ntya ng'agenda nga wayita ekiseera nga mpita musajja nga mubuuza bibuuzo byange nakitegeera nti sosi gyembijja mwetekwa kuba ngumu nanga tekibanga omukazi wange yabikugambye kati alina ogamba yesu banno ndi musumba ngambe yesu ndi musumba ngambe no ekyo kyagala Kalebu akola mu bakansa kyenva mugamba well ekituufu kiri nti yakiŋŋambye naye si teyabadde taloopa nze namubuuziza amaka ge engeri gye gatambulamu. So we went there just because I forced her to talk. Kyabagamba naye yakuliddeko ku bibi ebibye byankoze konze biriwa bwe yatandika okumenya oli naggambe yambuulira ebizibu omutwalo muki ono nampa gumu mu 7. Kati ate yabadde anyiigidde omusajja nenkyusa nenyiigira omuki kubanga ye yampa mutwalo ono ampadde gumu 7. N'agenda wayite wiiki nempita omukyalo najja ng'atidde n'okutya n'aŋŋamba wange wamulaba konze namulaba naye nga talina nze kyeyali aŋŋambyeko konze atwakiriziganya naye aleme kuwaŋŋanga kuba nze nali njogera naye nakeneyabidde batusole mu mboozi eno omusajja oli namubuuza ekibuuzo nga tannaba kuvaawo kuba kyekibadde lesoni yembadde njigirizaako. Namubuuza musajja gwe oyinza otya okuba n'omukazi afaanana bw'atyo ayina ebizibu omutwalo gumu 7 nobeera naye nga mukazi wo. Nangamba pastor, that is very simple. I'm a church elder. Ndi musajja atya Katonda. Nasalawo omukyalo oyo mutuuse mu bwakabaka obw'omuggulu. Nja kumukolerera namuleka asobole okuwangula. Kyova olaba nti owadde obimbuulidde sijja kumunyeega kigambo kyonna kubanga njagala omukyalo oyo awangule ensi eno tutuuke mu bwakabaka obw'omuggulu. Mukube mwamiina mpulire. Naye nze nensanyalira mu ntebe ng'atandika okwebuuza oba nandi kikoze nange bwe ntyo nga musajja munnange asonyiwa nnyo. Naye ansa asigala ekyavuga mu bwongo bwange nakikola kubanga ntya Katonda. Nakikola mutuuse mu bwakabaka obw'omuggulu. Mbabuuliremu abali wano mukoleyo ebintu olw'okutya Katonda. Kola ekintu ekyo eri mukyalawo oba eri balo. Number 5 kwekyo ekintu aga nti eyeewala obubi. Eyeewala obuki? Bayibuli enamu olunyiri lw'enjagala ennyo lwenkozesa ennyo. Abantu bonna bembeera nabo bakimanyi nti siyinza kulemwa kululeeta. Lugamba Mukama ati yatuwa mwoyo gwa kutya, yatuwa ogw'amaanyi, ogw'okwagala. Wabula underline the last statement. Era emu ku nsonga lwaki oluusi ngwaddulo katono nnyo n'abantu batono. Neebaza Katonda yampaako ku ekyo ekyokwegendereza nsobola okutegeera wenkukomya mu kwogera naawe, wenkukomya mu ddiiru zange naawe nga neegendereza. Nkwegayirira mu Mukama waffe omuntu omwesigwa abeera n'obwegendereza bungi. Omuntu omwesigwa yeegendereza ekintu ekinaavaamu obubi. Abawala baffe bangi bagudde mu buzibu olw'obuteegendereza. Abalenzi bagudde mu buzibu olw'obuteegendereza. Twafunako omuntu Katonda adibira eddala ye kyenkana yaddiba. Wagambye watya ssebo?
naye ntunuulira Mukama waffe Yesu. nze nsubuliriza bulungi. Naye nsuubira Mukama waffe Yesu genda maaso okubatumira amangu temuseewo, nange ndyoke ŋŋume omwoyo bwe ndimala okutegeera ebifa gye muli. Verse 20 underline. Ebyammwe mu mazima. Agamba abange nze nga Pawulo eyo ewammwe nsigazza omuntu omu gwe nnyinza okubatumira, erinnya lye yaani? Mwogere namaanyi yaani? Timoseewo. Lwaki? Kubanga sirina muntu mulala alina mmeeme eyenkana n'eyooyo. Emmeeme ye eyenkana n'eyooyo aligenderera ebyammwe mu mazima. Neegomba Katonda anjogereko, anyingize mu lubwa olwo, agambe nti abantu gye bali eyo naye sirina muntu mulala alina mmeeme eyinza kukola kintu ky'amazima okujjako omusajja oyo, okujjako omukazi we. Sirina mulala mu kwaya eyo, sirina mulala mu kkanisa eyo, sirina mulala. Lumu oli yatoola ssente z'okugula ekibanja ky'ekkanisa n'azikwasa omuntu omu ku bakulembeze awantu. Ssente n'azimwa mu kaashi, agenda agula ekifo ky'ekkanisa. Teyatawana eri amatama ataagala kwogera mannya gaabwe, genda ogula ekifo ky'ekkanisa. Ne bakirambula n'agenda, teyakigula. Ne wayita omwezi, ne wayita omwaka. Ne wayita omwaka, ne wayita emyaka. Era njagala okukakasa ne kitagulwa ne leero. Naye bwe twali ono agenzeyo abuulira ab'ekkanisa, ti ssente naziwa gundi. Ne bagamba nti maama singa watubuuza, oyo naye bamuteresa ssente, oyo naye bamuteresa ssente, singa watwebuuzaako. Njagala nnyo eddoboozi nga ligamba nti oyo gwe wazikwasa gwe tulina, tetulina mulala. Naye abantu ne bakweraliikira, wajjidde mu motoka yaani? Ti Bobo ye yandeese. Ani yogera erinnya mpulire? Mwasimbuddeyo ku mmega? Mutuuse wano ku mmega? Muluddewa? Emmotoka ebadde weddemu omukka, eyooyo bweteggwamu. Bameka abaagala nga nze okubeera nga Katonda aboogerako ebirungi ebifaanana bwe bityo? Bwe twasome mu Bayibuli yagambye nti omuntu afaanana bw'atyo gwagambye nti wali muddu, weebale, wali muddu mulungi, mwesigwa, yingira osanyulira Mukama wo. Mukama atubeera akawungezi ka leero, feera tubeere baddu balungi. Kituufu oyinza okuba nga obadde tutambula nga bwenjigiriza. Nange byenjigiriza oluusi binkwatirako ddala. Nze nagaana kati okuyigiriza ebintu ebitankwatako, njagala nange bimpulira nga binkwonako. Nange njagala okutereera. Njagala kusaba bwobanga owulira ddala mu bulamu bwo, owulira nga waliwo ebitabadde bulungi naye ng'oyagala zino ensonga ettaano naawe zikutuukirireko, yimirira akawungezi ka leero. Nga baga nti tewali wamufaanana. Omukyalo oyo w'amazima eyatuukirira atya Katonda, eyewala obuube. Ng'omuntu tekimwetagisa kupapa wabanga akulekedde essimu ye, tekimwetagisa kupapa olw'okuba nga ssente ze zaayise
ku akawunti yo. Era mpakakasa nti mukwano gwaffe mwebale nnyo olwaleero olw'okuleeta n'abagenyi, kandi nabo batulinawo abagenyi abatali bakkanisa. Weninga ku mukono tukulabeko tukubeko ku amiina. Bannange sibalaba, mwanike bulungi. Munzikirize mbawe mukisa abagenyi baffe abakyadde nga si bakkanisa bajje tubasabireko mu ngeri y'enjawulo. Tubasabireko bya just, tubasabirako eri Katonda. Kubawe kubaawo omugenyi atali wa kkanisa ajje wano mu maaso tumusabire, kubanga bino bibadde njigiriza mbadde sisomesa mu Seven City, nsomesa Bayibuli. Naawe osobola okubanga gy'oli olina ebikutawaanya, jangu wano sembera. Sebo zikusooka jangu okwate mu bugalo bw'abakyala bano n'abaami. Gyali okiraba si wa kkanisa yaffe naye yaza okusabako naffe. Mwerekereko waakiri, muwe support emuleeta wano. Good. Thank you. Oboli bweru waguza kyetaagisa zaakayo okulinnya omuti. Waguza oje. Oboli bweru yingira wano. Omusumba zikusooka musumba twala ekkanisa eno yatwala obusumba buno. Jangu akwateko mu bugalo. Nze ngenda kuweerayo okusaba mu kaseera si kanene okuva kati. Situagala ogende nga tetukusabiddeeko. Thank you. Kulowooza nga nsi naye tuleme kufaanana kirala okuggyako Yesu waffe. Katutuukirire, katubeere b'amazima. Nkwegayirira Mukama waffe ffenna nga bwe tuli wano olwaleero, naye abadde yalimbye eggulu n'abadde nga nakino olwaleero ayina enteekateeka zakulimba zakufera zikome wano olunaku lwaleero. Ensi etegeere ti kamiti yajja kwoza. Emikago egibadde egy'obubi egibadde gitandiikiriza. Njagala kusabira abantu bano bazze mu maaso. Abantu bano banjawulo, bazze nga abagenyi bo, abagenyi baffe. Okusituka n'ekyetaagisa okubanyegeekereza, okubawalula n'ekisa, obawandike mu kitabo eky'obulamu, biri mu mikono gyo. Abalina amaka galabirire bulungi. Abagalina nga galina ebibulamu bala tebannazaala, tebannafuna ssente, bapangisa emyaka n'emyaka, bajje mu eryessa, bajje mu kubanjibwa, babanje abalala. Abantu bano balina projects, balina ennimiro, balina ebisu, balina bye bakola. Mukama biteekemu omukisa bagulabe. Nkwegayirira abaami bano n'abakyala bano baleme kunoonya mukisa, naye ng'omukisa bagulabye. Tegwetaaga kubasala busazi mukisa, tebeetaaga kubalagula, tebeetaaga kubambulula. Step gye bakoze okuva eri okujja wano emala okubambulula mu Yesu Kristo Mukama waffe. Bano bawe omukisa, bano banyweze, bano bawanguze, bano bawonye endwadde n'ebyonna ebibeeralekeza mu bulamu bw'ensi eno. Enkya bwe tunaakoma wano okuyiga, bakomyewo bano n'abalala bangi batwegatteko olw'okuyiga ekigambo kyo. Kyenva nsaba omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu kubeerwamu n'abaana abazze wano mu maaso, naye ate omukisa gwe gumu gujje eri bonna abali mu kusinza kuno olwaleero, abali munda n'abali wabweru. Ne mu kuddayo ng'abantu bakozesa entambula ez'enjawulo n'okusula wano, byonna kabirabe omukisa oguva gy'oli. Ffenna ekiro kino tusisinkane, tukomewo wano nga tuli banjawulo nnyo. Naye kye tusinga okusaba ffenna tuwangule tuke mu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okisa ekimu Omwoyo Mutukuvu kabibeere naffe ffenna emirembe egitagwa. Amiina. Mwabazze eno mu maaso mukyuke mutuleke eno gye ndi Katonda. Just turn around. Mbakwateko mu bugalo katono nnyo. Mukama abawe omukisa. God bless you. Mukama abawe omukisa. Mukama abawe omukisa. Mama Mukama akuwe omukisa. Thank you for coming. Mukoze bulungi. Mukama abawe omukisa.
Mukama bawe omukisa sebo talya mukulu. Mukama akuwa omukisa. Mukama bawe omukisa bannange nyabo sebo. Mukama akuwa omukisa. Akuwa omukisa ne bebi waffe ne bebi waffe. Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Akuwa omukisa ne bebi waffe. Mukama akuwa omukisa. Akuwa omukisa kuwa Yesu Kristo Mukama waffe akuume basebo ne banyabo.